Gloria mumanyi yabagamba wali batafunye misajja ngalinga taata we tagenda kufumbirwa newe yandeetera Jona nagenda okulanga ndaba bu character bwa daddy bwonna Jona bu character chwaina sana na Gloria. Jona he's a good man. He's a caring man. Jona musajja mukozi. Kubanga ku myaka gya Jona ate nze mwami wange teyangulira ko tickets zigenda ku proposal. Fe tulina we twatandikira naye ate Gloria yalina level kwatandikidde. Omusajja yamugulira tickets za proposal n'amutwala yamugamba amutwala ne Jole abatwala for vacation. Naye Jole na Gloria nangamba mami eno neyinza okuba proposal akwata yagala kuŋŋamba. Okay. Bana abana beyagadde era bwe nakimanya nti beyagadde nenga ne kankole kikanyingire nange mu bantu abeyagala. First of all you know, like at that time when namutegeerako Jona Gloria nga maze omugamba no bakwagala nga tobaliiko nagamba you know, like it is a long story. Namana ngamba nze ojja kwewuunya nnyo omuntu bw'ati nga yagenda okuntwala nemubuuzaani agenda okumbuulira nga yeye ngenda okuwulira story omuntu yakola omukwano ku bantu bonna ngenda okulaba nga bambi abaagalira ddala balinga baganda be. You know, waliwo omuntu abayingiramu ne mubeera nga ayagalako omuntu omu naye abaana bonna abaagala ayagala Gloria ayagala Jole. Omwana wange musanyufu ate nange omwana wange waba musanyufu lyessanyu lyondabako. I'm happy because my daughter is happy. Omwana omuwala asera n'ennyina naye ate ku luno yasize n'ennyina ne kitaawe. Okay. Yeah, fena tuli mu kintu so omukolo tetugenda gwogera direguliyo wano mu Buganda obuko akati ate nze no siina buko. Jona wajja twehaginga ne twebuuzaako poza abalokole tebagala nedda ate kati mama wange we nafumbirwa mwami wange yali aziza ng'abeera eri mu kateni naye kati he's my son lwaki neekweka mu kateni. Nasaba Katonda kumpa mwana mulenzi ampadde omwana omulenzi sina kwekweka mu kateni. Gloria yafunye omulenzi ali handsome nga daddy we. Wa Gloria alinga bane daddy wange mulungi. Ne mugana naawe funayo omuntu omulungi mukama waali bamulese. Kati namwadde omulenzi omulungi. Omulenzi omukozi Jona aina company ye ku myaka gy'emito. One of waka wa Gloria bu videos tasi amukube bifaananyi zonga akube bifaananyi birungi. Naye ayagala nnyo mukwata videos because ayagala nnyo ebintu ebiri professional ku page ayagala ebintu nga birabika bubi. Kati ebyo tabisindikira baana kujja bikola ye ayagala jja bimwekwatire. Sina kwelayikira kwonna nadiginga omwana mulenzi oyo nga olabye wembadde protecting omwana wange from day one. Netoloola omwana mulenzi ne mumanya each and everything nze okuteera omwana wange gwengulubye naye kuva buto nga ali mu limelight. So Jona deserving okufuna Gloria because taina buntuntu bw'owulira alinga bba wange taina buntuntu. Kati omuntu ayinza okuva n'agamba bankwanako buli muntu bamukwana bwe baba bakwanako kati sirikira ddala kubanga leero tebakututte bwe batulaze Gloria muleko omwana wange anyumirwa ekintu agamba nti Gloria nze namwagalako aveeyo okujjako bino ebyabafanize ne bekuba omuntu n'ebifaananyi you know, ne bekuba ebifaananyi nabadde ne Gloria talina gwe yali ayagaddeko teri yali akwanye Gloria n'amutwala out. Jona yekka ye yakwana Gloria n'amukkiriza n'amutwala out n'awangula omutima gwe nti ne wobadde oleeta benzi nga ziri ku magulu 10 nga ziri 2 nga Jona agenda muleetera benzi 2 oba 1 agenda n'emu. So abadde balowooza nti nno mwate Gloria agenda okuteekamu ssente bannange temwogera bye mutamanyi omwana alina ssente